is confused. Waliwo abantu nga bo bali awo nga Very tebabitegeera. confused, always confused. Nga ye tabitegeera ali awo. Confusion is always. Nga yali awo nga okubuzaabuza buli so kantu much konna. confusion. Nga okubuzaabuza ku. Someone who is living under confusion. Omuntu oyo abeera mu kubuzaabuzibwa. There is a witchcraft manipulation Manya around. waliwo okutabangula okw'obulogo People okuliwo. who live with a loss of discernment. Abantu ababeera mu bulamu obutaliimu kwawula. Lack of discernment. Nga tolina kwawula mu gwe. You can't discern things. Tosobola kwawula bintu. There's a manipulation. Manya waliwo Hallelujah. okutwalibwa The kw'ebirozi. enemy will first capture your eyes Omulaba kyasookerako kuwamba maaso go before he capture your heart. nga tanaba kuwamba mutima You go. see, Eve was in the garden. Olaba Eva yali mu lusuku. God told them, this is the free of life. Mukama yabagamba guno muti gwa bulamu Don't touch it. temugukwatangako. They didn't touch. Era But the moment the devil came, naye ambagirawo he omulabe was trying to capture their hearts. ye yali agezaako okwagala I okukwata mean, ebintu. their eyes Yali agezaako okwagala okuwamba through the amaaso ga. fruit. Okulaba nti no And Eve was deceived. kati bw'alaba He Eve began to see the fruit in the different angle. bw'ojja okulaba Eva yatandika okulaba ebibala mu ngeri ndala. More than ngeri what ndala. God showed them. Okuva ku ngeri Katonda gye yali abalaze. And that's what happened. Kati And awo his heart was captured. Kati awo mutima gwe ne No, guwambibwa ne gutwalibwa. Genesis 3:6 tells us, and when the woman saw that the tree was good for food. Which chapter? Genesis 3:6. Genesis 3:6. Chapter 3 verse 6. When the woman saw that the tree was good for food, Omukyala bwe yalaba tinno omuti oba ebibala birungi ng'emmere and it was pleasant to its eye. era byali bisanyusa nnyo eri amaaso ge. When the devil want to destroy you, Omulabe bw'aba ayagala the first kuzikiriza thing he will show you, ekintu kyasooka okulaga he will show you. He will bring your eyes aleetera amaaso on go things that attract. eri ebintu ebyo ebisikiriza. There are people, Waliwo abantu because they live in deception, kubanga babeera mu they don't have kulindibwa discernment. nga tebalina kwawula. They are mostly attracted by buildings. Bangwira nnyo okusikirizibwa n'ebizimbe. Buildings. Ebizimbe. You see a very beautiful house, Olaba ekizimbe ekirungi a ekinyirira very nice car. oba emmotoka ennungi enyirira. Your eyes is only seeing the car, Amaaso go galaba bulabi but you don't discern the person Nenga. driving the car. toyawula muntu oyo Your ali eyes mu is emmotoka. attracted on the physical Naye amaaso go gazikiriziddwa na Objects. bintu ebibeerawo without ebikwatibwako having naye nga discernment. tolina kwawula mu That's why most people yensonga ki abantu bangi ending up dying bakommeekereza in nga the bafa hand of a occult man, mu mikono egy'abantu abasamize because they saw a nice car. kubanga ye yalabye emotoka. The man drives a nice car. Omusajja avuga emotoka nungi The moment you drive a nice car kasaba nga ali mu kuvuga emotoka and he calls you, yenda akuyita for you are only seeing money, kati awo oli mu kulaba but you are not sente discerning what is naye nga toli behind. mu kwawula ki ekiri emabega. That's what happened to Eve. Ekyo kye kyali